nti singa abantu baali bamanyi ebbanga lye balina ku nsi singa baali bamanyi ebyetaagisa n'ebiteetaagisa baali badde towerumwa stress budde bonna byonna ebikubonyaabonya right now ndi kushuwa mu myaka 10 it won't matter. You be gone. N'ebikubonyaabonya kati ndi kataka kegundi akataka kekigweyita mu nsi eno otunuulire nnyo. Tunuulira bajjajjaawo abaaliwo. Gwe azaala kitaawo bw'oba omutegeera omwana wo takyamumanyi. Takyamumanyi. Ojja kutuuka ekiseera nga balina ennyo okunnyonnyola nti ono yali jjajja mmwe eyakola bwati wallahi ng'ebiseera ebyo nga bakuwerekerezaako ebigambo nga tebakumanyi era be bajje ne bakwatawo ne batandika okusitulawo amalaalo nga tebalina namu eŋŋumba tebabeerangako naawe be wazaala baafadda. Gwe ddayo ewuwo otuule ku dining table n'ab'ennyumba yo bw'oti weebuuza ekibuuzo ekikakkali ate bw'onaakyebuuza ojja kukitegeera. Amazima gali nti ne mutuula ku dining abantu bana ku mwenna waliwo atagenda kuziika ku mwenna. Mutuddeko bana mutudde ku dining gwe ddayo eka otunne gwe ne mukyalawo. The harsh truth of life. Mutuuleko bw'oti batunuulire ku mwenna nga mutudde ku dining waliwo atagenda kubaziikako mwenna. Oyo kitegeeza yagenda okusooka. Ate waliwo mwenna agy'okubaziikako naye ali awo mutudde naye ekikulu mu byonna osaana okimanye nti mujja kukeera olunaku lumu nga mwenna temuliyo. Tekiriiko ki? Kati olumu ebintu ebimu bitumenyera bwereere okufaafaagana nabyo. Mukama Katonda akusaasire oyige how to live in a moment. Wemubanga wemutolooza ku baana bo kufa tolooza kuki weemuli it's your time nga bajjajjaabo we baaliwo baatuuka ekiseera ne bagenda bajja kukkirira olumu nga bafunyiza emikono gino nga muwalawo gwe bazze okuziika oba ali bayafuuka jjajja oba ali bayakola kya nga gwe bazze okuteekayo kijja kubaawo. Kati olumu bw'otandika ebitukubye emmeeme bw'otandika okubirowoozaako ng'ogamba naye kati akanyomero kange mu bulamu nkayiseemu ntya mumpe ku kasupu mpuuteko lumu nja kubeera lugero lumu bajja kujja ensingo zino bazisitule nga balaba kifaananyi kyo yoyo musajja yali afaanana bulungi wali bawasigadde nga dajaja mweyagira wamanyi musajja aveeyo yava London ebiseera ebyo ng'abantu bakyava kuno nti bagenda na London kola bamwogerako nnyo yali security guard najja kuno n'ayogera ebigambo ensi nemuwa amatu jajja mmwe muveeko nga bw'atambula ava muno agenda mu America babeera waawo nga bamulinze n'ayogera ebigambo Dola ina kusima weliko data mbalage wakati emirembe bajja kwa basobola okukula sibine bifana bya black and white bambi yatulanga mu ka studio nga bakyatula ku ntebe ngolobo balina bya batulako bya technology biti bibasikale bateeka anerogo nga gwe bakutunulia nga baga hatono munne yali amu interviewing nga chichi obulevu nga bwa twaita tuutayo wanji obulevu nga ye yali tawezaako nnyonga munne njogera kubali ate bo bali babayina enaku zino baleeta eddagala nti lisigeko ate kati olongeje emirembe buli kyoyagala okifuna bw'oba oyagala ekirevu kikulomira mu mizi wiiki emu eri mukadde ng'emyaka gyakuzizza ekirevu era nga gitegerekeka tebamumanyiira basigale ku kifaananyi yonna gye musinzira okutulaba n'okutuwuliriza tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Saturday ng'eno tubadde tubuze Haji yakomyewo ekiranga ekyenjawulo special announcement Haji's back Haji's here again mulamu omubiri mulamu omwoyo tetumanyi waliwo eyambuuza nti olw'okuba yali ayogera nnyo ku biri ndi essaawa yonna manya kankube wampe ku kyennyanja maama ndyeko sifiira wa n'agenda yeetonde nali nnimba
ndicho kyatutema nali nimba ndicho kyakutwala Makka haji kulikayo navudde gunna yonna kati eri mu 13 nze mbadde nvunula oluwalabu mu gurupu gye tubaddemu ng'oluzza muki mu Luganda Eh. buli oboogedde oluzibu nga nze mwagenda bameka twagenda 85 mu gurupu yange mubonanga gwe muvunuzi translator bakimanyi naawe era weeri enneesiga nga oluwalabu telunakala bulungi twatambudde bulungi abasajja abaweri baatutambuza bulungi ate okutukwasaganya kwe baatukwasaganyizza saavisi zaabwe tukoowa tulina gwe twagala okusalamula era we natuukidde bwe nti natandikiddewo okukola si bye bano abakomawo nga bawenyera wanonye mukisa inanonye mukisa kimanyi ekyo naawe si kwetonda nga bebagamba obadde ki okwenenya ngalo gyagenda kwenenya nkoze ebibi nzikiriza ebibi ebyo naye abasajja baatukozeeko alla nze ndwawo okulaba munnauganda awa saavisi nga bali abasajja ne bwolaba nabadde mbogerako ennyo omuntu yenna akola ekirungi asiimibwa katukyayogera na haji tugera nalo haji ogera nala haji yes oba ofafa tugera na haji ebya haji bya musigazeeyo nagenzeeyo mukadde maama nali namusuubiza okumuwa hijja n'afa nga sinaba kati nabadde nsasula bbanja watusasula ebbanja nabadde nsasula bbanja kati omanyi kati gwe nga vunule oluwalabu kati omusajja omuyisiraamu bw'agenda emeka twice and beyond abeera alhaji ajja ti bw'agenda twice and beyond asigalayo ekyete kikyuka nze mbadde nsaba twalisigadde ku program okumanya tekukuma zidda mikono gyange bange asigalayo ng'ajja ti manyi naye afunakawo oba tulina abasajja betwewala abatakkiriza nti ffe tulina okubyogerako okumanya ebyogerako baleeta biso tulina okumanya tulina okubuuza okumanya ame journalist njagenda eyo kapukyolo omuntu asooka ambuuze nga sibimanyage aya journalist nti naye sirimu namawulire wa ddiini kale wetandise banyabo ne basebo haji wali haji yakomyewo nga mpola mpola tugenda kuba tutambula haji wetabadde Sumaya Bakaluba yabadde ne birthday nga 16 happy birthday Sumaya Bakaluba Bakaluba Sumaya tomumanyi simumanyi abange bulijjo twogera wano ku muntu bulijjo oddamu ebibuuzo byokola kinga Sumaya Bakaluba bambi happy birthday Sumaya Bakaluba oba yabadde amanyi tonamutonera mmotoka oba kiki omukama Katonda nsaba omukisa ogwo ogumpe nga bwe bandowooleza okuba nti ndi mugagga mbeere mugagga bakulowooza bulowooleza bagamba nti ekyo Mungu kyakuwadde bw'otakikkiriza nkikkiriza kikkiriza totwala byange obaddogari nga bwe bandowooleza bampayiriza nedda basukkulumya mbasussaawo naye era setasi obasukkulumirawo bwekisukkulumirawo weewo namwenna abakuziza amazaalibwa abafunye ebirungi abaafuna embuto ne muzaala nga haji taliiwo n'abaafunisa mwenna tubaagaliza birungi byereere Mungu abawe kye musinga okwaga abafunye obufumbo tubaagaliza obufumbo obulungi otegedde abaawukanye mu ddiŋŋane imuddingane ebyo ebibaawula mu bufumbo ne bw'oligenda wa ne bw'olifumbirwani bijja kubeerayo ne bw'olifumbirwa omusajja nga ali ku sitatasi ya haji guma bugumi guma ojja kuva eno gyadda ku 8 ogende gyapacula bempi buli lwakoma ngoyogera bingi ofuuse ko kati sigala eri gye bakomawo haji wotabadde kyali ku birthday waliwo omukyala Ndagire Shakira ali awo ali kata naye yalina birthday ye ku Friday eri yayita nali makeyo mukwano gwe Najibu ali kata naye omusajja asinga okufuuyira emmotoka
yangamba nti yabadde birthday twali kumuwaayo ka shout ono mukwano ye yakugamba oli n'oli muwuliriza nnyo naye tetuwuliziganya mpuliza byamuyitako naye bonna bagoberezi baffe balulango kale mwebale nnyo happy birthday tubagaliza ekisinga Haji wotabadde era ropa Father's Day tibalaba ataliiwo mbalaba ataliiwo ne batubuuzabuuza ataliiwo mwana wa Mariamu taliiwo kabirali Haji likomyewo kone mbaga sabula tugende naku libogerere munyige nga bamwe balyagala bamwe baseka bakuba balete mbayisemu eggaali Father's Day entaana ngenda kwebaka mu kafunda wabampadde kirabo kya Father's Day mbampadde ani akumanyi mama siri taata ndi taata mufuna ebirabo nnyo gwe tebakuwa tebakisanzeewo bataata mwenna bafunye ebirabo ku Father's Day okutandikira ku mwami batte senkagale wa bataata muyogeyoge sekulu dadi olumya kabalumye bataata jaketi nayo yatuuse bataata tractor jaketi batata tractor jaketi yo soko girabe from Father's Day jaketi bagireese banange mukyala waffe webale nnyo webalire ddala mama feva tukongedde ekisanja byana nga gwofumba bagamba omusajja tractor bagireeta ajangu osenda oluguudo ne bagireeta majegere ne bagikuba ku wheel loader negera nerukuba nebetenta olusozi wemala okuliteeka muwe bati bapa nga bagamba abange tractor egenze mujano tractor bya ayo olugira bwe ali mugivu mu aheja twononera oluguudo mulete wheel loader adenga yerukoze lodi agate navaawe eti ndi mugivuge obadde mafuta mwegali nebwe nabekkirira ejja kulukola ki ejja dwono namujewe ekintu kyamu amujewe ekintu kyamu nga bagikwatanga basitulanga batwala oli naabuuza nti taata kyasaanidde okuza olunaku olwo taata kyasaanidde okuza oba gwe basaanye okukuliza in fact taata si yalina okukuza si yalina okucelebratinga gwe balina okucelebratinga nze nalirowoozezza nti taata ye muntu atwala obuvunaanyizibwa bwe atwala obuvunaanyizibwa bwe once ng'otwala obuvunaanyizibwa bwe you deserve to be celebrated eri atwalikikako obuvunaanyizibwa kongereko ewali tujja kudda waneeno alibagirejire ofuga afugika oyagala ayagalika okulembera akulemberekeka kabwekiti obuvunaanyizibwa butwalibwa omuntu atwalikikako obuvunaanyizibwa kyekyo bamaama ndowooza mukiwulidde abo abwe mulaba entalo ziba tezigenda kubeerawo abafuuka emisege basooka kuba bantu leero eno vidiyo tegenda kubeeramu kalungi konna omanyi kasita obeera ku social media kasita ogenda ku ludda lw'abasajja ng'olina kooleeta konna ak'abasajja manyi tegenda kubeera wazze weetegese hanzi mumu ababireese ekya Father's Day kati sisobola kubyogerera byonna mirundi ebiri okuggyako n'abakyala balina okulinda badde manyi twabagiridde sina lutalo lwenwana ndeese bintu byange mwabaleese topiki zammwe nga nnyingidde wano nemutandika n'okwekyanga nga babawadde ebirabo simanyi era Dani bamuwadde jaketi olwokuba Dani bamuwadde jaketi eya cream olwokuba taata omulungi olwokuba taata omulungi kaakati nno amazima googerwe kino nkyogedde emirundi enfunda n'enfunda mukulu batte abasajja tetwagalwa bino ebyokugamba nti gundi ayagala gundi ekintu kyokka ekintu ekisookerwako ebeera infatuation oli okwagala omuntu love eri eyaddalandala okwagala omuntu ng'omwagala bode nga gwe bw'onaakwata omukyala n'omutwala ku date bw'omutwala ku date obaako kirala kyogoba wano relationship mugiteekawo naye nga gye kiraga okola ki nga kikunyiriridde bunyinyiririzi era gye kiba kiraga bwe kigaana okugguka
akasimu ng'otandika okunyiga otukoma emirimu nga gyeyongera mbadde nkyali bize era bw'amala okujja bwati wava ku simu ga kino nno nakyo kinkubira esimu kimalagedde si kyekiri kyewabadde kiringa kyekyangulira esimu si kyekiri kyewali yogera kiwasinkana ejjuzi kiki kinneetoolooza kiyitiridde akisusiza ndi kiki kikola ki kiri ku tololetingi kinneetoolooza oliga ensonga enkulu yakoze eki kati ensonga enkulu eyo ng'ekyaliwo waliwo enkolagana ejjawo ey'okutegeeragana mu muntu okwagalana relationship wadde kiri ekikolwa abantu bo balaba yebe entabiro eyakola ki ebagasse eba yasisinkanya abantu kati wano omukwano bwe gubaawo ffenna kyekitugendera ekitusembeza naye abange mukulu batte nkubuuza ng'ekyo kimaze okuggwaawo kiki ekiremeza omuntu n'agamba nti kannemere ku batte tutuuke n'okukola endagaano tubeere ffenna tuzaale n'abaana omukwano friendship ejjawo bondi ejjawo ne mutandika okwesigaŋŋana ne mutuuka ne ku mbeera eya kino kyange toyagala na muntu yenna akitunako kubanga kikyo kakati gwe omwami njagala obuuze mukyala wo kikyakuleetera mu bulamu bwo naye abuuze kikyomukola ki kyomutwalira mu bulamu bwo ebiseera ebisinga ojja kukitunuuliranga abasajja be balemezaamu nga bali ku mukwano abakyala abasinga balemezaamu lwa buvunaanyizibwabwe omusajja yalemezaamu ng'ali ku oligino ng'eri weebale nnyo ng'eri oligino eyasooka yekyabatambuza omukyala alemezaamu bwe nvaamu nesifuna kyendya weebale bwe muvuma n'abaako kyakola ki bwe muvuma landi n'akuba essimu kaakati gwe maama azadde omwana kizibu nnyo okumukasuukirira n'otagamba nti oye maama w'omwana naye ate omukyala kimwanguyira okugaa nti ekyo kisajja muki taata kyoyo taata yafa lwaki walemeddwa okusasula ez'obupangisa tewaleese engoye tewaweereza fiizi kati omusajja kyenva nkugambye nti ekikufuula taata ocelebrating bwe si kwagalwako wabula kikyoleeta era abasajja naye njagala nkabagambe nti njagala okabuuze mukyalawo oba weebuuze ggwe mwennyini nga tebannaba kutandika byakugamba wa mukazi w'obudde byaveire bulagalavu eno eya Hollywood weebuuze bino ebintu wammanga kubanga mugenda kuva ku mirimu gyammwe mudde ewaka muwa abakyala laavu n'obudde naye kyogenda okwebuuza omukyala oyo atudde awaka gw'ogamba nti akukuuma era yeeboye ogenda kugendayo ng'oli naye omukyala oyo yagaana okukola lwakuba mulabirira abaana lwakubanga akwagala naawe omwagala abeera stay home mom omukyala oyo ddala singa yalina omulimu nga gusinga ogugwo ng'alina konteyina zazireeta revenue negamba baleese 5 baleese mmeka yali badde abirekawo n'agenda n'atuula awaka ekiso kizira n'okutta kitta omukyala agenda okugamba nti nno sigenda kukola either nga afuna obusente butono nnyo ku ssente z'okola obanga talina ddala mulimu naye tebakulimba nti asobola okuba n'opportunity n'akugamba nti sigenda n'agitta tebakulimba tebakulimba kandabirira kanyonse njagala okule lw'abaana baffe njagala okule njagala okule gwolaba yakuga nze buli kimu kyonna baakimpa wendi awaka mwendi nkuuma awaka ndabira bw'oba ofuna obukadde 5 muteeke ku mulimu gwe nga gwa bukadde 7 ddayo ovevenge omugambe nti jangu wakolabirira abaana
Onyumye mu mazzi bikisimanya. Yatuula awaka akuba business zaagaana. Yatuula awaka akuba yali azikola naye nga ezizo tezigwanira. Tabangako n'opportunity n'agirekawo. Kaakati omusajja ogenda kumusanga ng'alina opportunity. Omwana w'omuntu ategeera n'omuwulira ng'avenga. Bamuyita jangu okole mukyala wange is complaining siriiwo nina okubawa she's complaining about time nina okuba otegeera otya abakyala be bataba nze nabagamba bakitammwe be batababuulira ogagamba Daniel agirewo nankani bakitammwe bye batabagamba nze nja bibagamba bazaale bukulu nja kubazaala bukulu tebakikulimba ekyo nti laavu yo buvunaanyizibwa buli era papasi y'omusajja yenna ategeera ne bw'olizaala mutabani wo mugambe omulimu gwo bw'ogukwatanga n'ogumoldinga let it be number one priority. It sounds harsh. Nze sirina gwe ntya nga njogera ne ofuna emitwalo gifiireko bw'akuyita ndi wano instiri ya nnuma mugamba akutte tujja kuziika naye nkyamaliriza kyamulimu agaye ku ttaka ly'ebbumba instiri yagende bw'oligula primo bw'aliraba ow'ebbenzi ajja kukyuka ensingo bw'oligula benzi n'alaba owa Range Rover ajja kukyuka ensingo bw'oli mulwanira n'omulinnya ku economy ajja kugamba njagala kulinnya ku business. Business muli bamutuddemu owa first class n'akuyitako. It's the iron of life. Bwe bulamu bwe ba boys ayagala okuwulira awulire era birasima mpulira abantu nga bakochinganya abantu omanyi teri kinnuma nga muntu ata experience nze life etegerekeka okumulaba nga ali awo alina ebintu byayogerako ne byatategeera. Genda obeera obulungi bw'omusajja buli mu nsawo ye buli muwaleti ye munywanyi wasinga nsawo yo kasita emala okujjula bw'eba ejjudde ng'osobola ate okugikwatamu n'olabirira abantu bo si kubanga ogijjuza nga tokola ki nga tota bwe ziweramu ng'okwatanga abantu b'okola ki ng'obata kwata kino bwe kito kwata nga woota bajja kuserebula bava n'erinnya taata akwata n'ata kalenda eya Father's Day bajja kuba bagimanyi lunaku nga balumanyi n'oddumyusa balumyusa wache balusaako lingako n'akapeeni temumwerabira si byakubeera mujja balanze kuyita mukulu lunaku lwa mukulu olunaku lwa mukubwa lutuuse olunaku lwa mukubwa lutuuse kati abantu nga badde awo ani gwe banacelebratinga ye muntu atwala obuvunaanyizibwa bwe ogenda kutwala otya obuvunaanyizibwa nga teweeteeseteese obuvunaanyizibwa si kubeera waka mami wendi mami oli otya hane tulabe ka firimu ki okujjako ng'ekisolo mukazi tokiyiganga ng'okiraba bulayi ako kaabira nga toliiwo tompa time bw'obeerawo neyeebuuza kyokolawo omusajja atandika nako kugeya byange soogerako bintu byange otudde buli mu nnyumba bw'ajja bw'ati ayogeramu nako unajja buli kaseera gwali mu kkoona lindako musooliini ajja mbolemera what time availability your power is in absence. Amaanyi go ng'omuntu okusigalwa ng'ayogerwa ng'ayagalwa obudde bwonna butabeerawo buli ddakiika naye ng'obwetaavu bwe bujjira obeerawo nti ekino naye nga toli abantu bakweraliikiriza wootali mukyala wo gundi ajja mwagala wootali gundi ogwo guba musege ne bw'onaabeerawo nkugaye ne bw'omutunzaako eriiso bwe nga bw'otuuka okwebakanga webasa lino n'ofulunda kati
sagala nve muliiso sagala omukazi Allahu akbar omubita mmere ku bw'omwerekera mu kinabiro nga wootula wakiri akamuli aba yakabomola Joseph yingira goli wano okuumye Joseph ayita mukamoli nga yagadde okubaako kyakola tolina ky'osobola kukola kyolina aba balina jakirizi n'akalongoosa awaka omanyi bantu butasoma nnyo nawe kwekenneenya waliwo I think bagiyita compulsive sexual disorder something like that bw'oba n'omuntu agirina ne bw'omuwa byonna mu nsi n'omuwa obudde n'omuwa ssente yes mu bwongo waba ayagala kukyusa naawe obulamu buno obugatta ku mu bwongo wootali sirya sinywa bw'ovaawo nga fuse evaamu ekyo oli bw'aba akirina ne bw'omuwa byonna ate kitegeeza nti aba takwagala aba akwagala buli woddira wonna akafuba akakuwa okwagala buli kamu konna akakuweereza naye kirimu kimubeeramu bubeezi nti alina okukyusakyusaako ate bangi bakirina ekyo ekirwadde ng'omulaba mukyala mulungi awaka naye ng'ako ak'okutabulatabulamu agira bw'ati ekigere nga tekitambula straight line ate akomewo ng'awenyera ye nakiteekako obulemu ate akomewo ng'awenyera gwe genda okole sente giba n'akasente oyo mukwano gwasemba oba ofunye family oba ofunye family friend naye wobigase mu you have a friend oyo mukwano gwasembayo otherwise abantu bajja kubyesibako time ogibeeremu doesn't matter osobola okubeera kyonna kyoyagala omuntu asigala muntu nze mukulu batte mbuulira nnyo abantu about self reliance tebamanyi ekintu kyonna ekigattikamu omuntu omulala kirina chances okwonooneka ne bw'omulabanga mutuukirivu okwenkana ki emikisa gyakyo okwonooneka weekiri omuntu yenka atagenda kwonoona batte akakantu nonze akawakanyabuuze ate tebakulimba nga life yo terina mmanyo olaba bino bye tudda wano omuntu ova egy'ovudde n'obuulirira munno mukulu batte ekyo tofaayo kigenda kuggwa tekirina mutawaana bwe bityo bibeera ekyo kibaawo okirako amagezi nga tekirina kutuukako kikyate nebijja kutereera ng'oyokyezza nkugaye mulimu ekintu olaba omuntu ng'afiiriddwa musaasire osirike mugaye nkukwasizza mukama akusaasire kiyiteko obudde okkakkana naye tomugamba nga kati kola bwoti olutalo olubeera mu bwongo yaba amanyi we lumwokya kakati bw'osanga ng'oli nga bamutwalidde omwami we oba omukyala we teweefuula nti masters ozirina zonna no it is so simple osobola okukola bwoti osobola obitegeera tekirina kutuukako bwe kiri kutuukako olimanya nti oli musiru wa bbaluwa omwana akukola ekintu nekikwokya buli wotuula bwoti n'owulira ejjakirizi ku mutima oba ng'aterera n'owulira ettanuulu y'omuliro ng'ekuyitamu omanye akabizi nga bakaleetera omutayimbwa ne bakayisa matu nga kakola ki nga kagenda omuntu nga yakukoze ekikyamu mu kwagala owulira nga gwe bayisizzaamu omutayimbwa ogwo oba tomanyi kifa bw'ozikira bw'oddawo byonna amagezi g'obadde olina n'obutabo bw'osomye lw'omanya nti tebuyamba otula butunuza otyo obanga kitengejja wali owuliddeko omuntu bwagamba nti no yabadde adduka amagulu ne gamufamba geesibye alaba nina okudduka naye takola ki ali awo kati yembeera eyo tebaamu magezi ne gw'owulira nga jja wano bano bonna ba psychiatrist n'akugamba kibeere kino kituuke kibeere ewuwe kibeere ewuwe naye lwalimanya nti musiru wa bbaluwa
bino twogerako bwogezi kwozayo kwewezaako tugenda kweza oli bwe kimukuba bw'abadde ewuwe bw'ati osaana n'omuleka leero obeera mulungi leero obeera bulungi leero enkya ne bitabuka ate kakati ffe wano n'okusoma kwaffe ku nsonga z'obwongo kwagaana mukulu watte ensonga ezo ziraba nazo nga zaakutuuseeko first of all senga abantu baali bamanyi ebituuka ku muntu nga munne amwenzeeko abantu baali badde bakkakkanako okwo ne baleka abantu ne basooka bagwa eddalu lyabwe bulungi nga tomujajinga lwaki akoze kino kuba buli omu obulumi bwe abudigestinga kusinziira mu mbeera ye ekintu ekyo bwe kikutuukako omuntu ayinza okulowooza nti asse enkolagana yammwe naye omuntu oyo aba asse engeri yonna gy'okkiriza ku kintu ekyo aba akwonoonedde ennyimba ezinyuma aba akwonoonedde firimu ze walabanga buli kimu kyonna ky'olaba obwongo bugenda bw'olaba ate firimu kakati zibeerako kigumu ebiri nga bafunye edda buli wabalaba akiitinga nga obwongo buddayo eri bw'olaba akagambo k'omukwano oli ayimba ku mukwano ng'oganze tonnyumiza akuttira ensi yonna nga bwe wali ogiraba nti ebintu bikwata ne bifuuka ekyo oli bw'akugamba I love you omuwulira ng'akugamba omumanyiira osinika businisi kubanga buli kimu kyonna otandika obutakikkiriza you question all of your existence ono kikyayogerako era abantu ababeerangawo abamu babeerawo myaka 2-3 bikibayawukananga lwaki abantu tebamanyi after trauma bwetambula ekukosa with flashes all the time amaziko bakakubira mulimu ne bw'omutunako obutunuzi bwoti you live it every moment of your life kati ng'oli akuga atofaayo oba okyamugenda kusenga bye yaggambye naye nga kali akatambi kazannya bw'oba ng'akyerabira n'ogwa ku TikTok nekugamba kino ogenda okwekanga ng'ojjuza ddalu ly'otambuza kyova olaba ekyo nakugaye tewali omuntu alina sayansi waakyo ne bwayogera ennyenje ne zikungumuza omuntu alina kwewuliriza naga kino nsazeewo omutima gwawe gwogera ki nkuga ezo flashes kino kyabadde bwe nojjukira n'olowooza oddaawo kafayiro k'obusungu ne kasituka waleeze mulimu empapula 3 osanga mwana wayitawo eddakiika 10 nga ziri 4 oba okyatudde nojjukira ne gundi nojjukira waliwo James yakubako ku ssimu yagamba yali muganda we saddamu mmuwuliza odda James mpozi yaani fayiro teggwayo ng'osiriikiridde tumulimu nnyabwerere mulimu wakati programu tugimale tuyesanyu tubireke atawe kugatta akuba ofana bwe bityo biba buguba ddalu tolowooza bulowooza kyolowooza kyekyo kyenva nkutumye bwe bakuyitanga nti batte jangu okole togambanga nti obuli bukyabuguma waliwo ekiseera we bujja okutuuka nga bugumu mweri naye ng'obulya bunnyogoga ng'olina bulangiti mumpe ku mazzi mumpe kutuzza owulira mpewo okuwona bino byonna genda okole ate alowooza ku mirimu gye talwala kubanga ekyogirowoozaako kino kyali tinokola kino bemutya bemukubira saluti babasuula dde eddalu tuukano naye olabanga enguudo zonna bazisiba wuyaze
okabuli lwagira bwati yadde oli agwedde alunga yavunazi baga mugere olukudo mu lukolokoto kumbe bamunyiza yavudde ekanga bamunyize katukole buli kiriwo wano obwongo bwonna bulowooze ku mirimu ne wali mumenyewo tuddemu tuzimbeo agala alowooze ku mirimu gye tena agalowooza ku okudda eka kyafuuka kirooto kya ntiisa aba akyatambula n'amulengera mu lukubo naawe tamubwa nakuba sapule okanya kulanga omusajja awangula ebirabo buli kaseera ku mulimu akola nnyo kumbe alina byaddukanga miranga myere yakola buli kafayira leeta ako njaka kutayipingira kabane gwegenda eka nti awokoye nnyo nti anawokoye nti agodofaayo nze nja kukola nabagaba ne ku mwezi nkola mu byonna mukulu watte kisobola okufaanana ng'amagezi amakyamu naye abasajja mbawa amagezi basituke baddeyo waggulu batwale obuvunaanyizibwa bwabwe bafuuke basajja mu nsi omusajja aleme kuba nga beebana abantu abatudde awaka abalaga emotions bine bye tulimu ebya Hollywood gundi yakoze bw'ati I have to give her ample time I have to do this ekikyo kisigala kikyo ekitali kikyo tekibeera kikyo ekitali kikyo ne bw'okikuumira emyaka 10 nga si kikyo gw'okuuma nga si wo oba omunyiga bunyizi era waalifuna waawaganyiza ajja kukola ki gw'otakuuma bw'abanga wuwo ajja kubeerawo obudde bwonna gwe situka genda okole kyoyita ekikyo nga si kikyo gwe bw'olwana okikipinga oba okitulugunya oba weebale nnyo lwe lulimi olutuufu okitulugunya kibeere okitulugunya gwe kirekaawo mu bbanga kyo kisalewo ndi eno gwe tobonaabona it's the best way and never be needy as a man never it repels women off tobangako needy tonyonyola nkya n'oluddako beera ready okuluzinga all the time tewali kitiisa muntu nga emotion yakuluzinga bwagaininga tasanyuka naye atya nnyo okufiirwa kati gwe beera muntu mulamukola buvunaanyizibwa bwe ebirala mulekere bw'akola kyonna ekyobusiru atuuke ku vaaji y'okufiirwa ajja kudda ajja kutegeerekeka mu byonna twala buvunaanyizibwa bino taata nakoze mu kyovola mujja kuyomba nze nga tebancelebrate nze tebampadde kirabo gole bakuteekinga dda for granted tebiggwana ababigwanira babifunye kati genda okole olunaku lujja kukya ofuna oyo alabanga sebaggala ogwana wakirika message wakirika text gy'okoma okukula n'okukola ebintu eby'omuzinzi mu nsi gy'okoma okukula ne mu bwongo. Happy Father's Day. Thanks for being a very great husband and the father of my children. Otegedde kimala okwaze okole ng'owulira wenna kati baliyo bali mu ntebe pressures tebabawadde socks n'amataayi gago ati abakazi be batuwana butambaala tebampadde birabo tebansimye so what bireke genda okula tebyabadde bibyo kula gwe kitaawo mwabimuwemeka lwaki mwesiriwaza socks zaabwe bazisigaza bazambale ku bwempe olina sente esobola okugenda wali ku quality n'ogula peya 8 olya tebampadde socks okwagala okwagazaaki okwagala okwagazaaki obeerekawo ng'owulira oyagala kukuyambe ki obeereko nga basajja banne omuntu alina eddembe ye muntu atasuubira ye muntu atasuubira nze njagala nnyo okusuubiza n'entuukiriza naye ate saagala kugamba nti gwentuukirizaako obuvunaanyizibwa n'obunkolera olwo weeteeka mu tageti z'okubonyabonya obulamu bwo oli otya olidde oli bulungi gwe byonna bikole naye nga naawe omanyi osobola obyekolera kati omuntu osanga ali abadde mugundi mu ddwaliro tebannambudde we baakulambudde n'owonya puresha bazireese ziri ku 2.7 zigenda ku 2.8 lwakuba tebaakulambudde kiki onakkakkana ki n'amanya nti banne gye bali bwe bajja ne bakola ki ne bakwata omutima ne bagukubya noyogerera neno nakakkanako
namani naguma nina yabange webaze ne bakola namani tali ku life insurance tagenda talina jala Allah seka abantu bategeera obwangu edduniya eno bwetambulirako nga tufudde senga abantu basobola okufumiitiriza ne bafuna ddala ansa entuufu ze balina okufuna mu bulamu baali badde basanyufu gwe bato okimanyi nti byonna ebitubonyaabonya n'ebitulumya obwongo ku ddakiika eno mu myaka 4 gye bujja kati tebijja tebina mugaso tebirina mugaso bijja kuba tebirina nga byanjawulo n'ebitulaba nze ndi musajja ndi myaka 4 ekinene nnyo nekuba emyaka 4 amalala myaka 8 Allah gye sisuubira naye n'ogikuba ndi kushuwa ampagge kalabo saagala kutuuka bweyo saagala kutuuka mu mbeera ewanda malusu saagala mu mbeera ewanda malusu uyo naye nze kyenkubuulidde nkyogedde nkitegeera nti singa abantu baali bamanyi ebbanga lye balina ku nsi singa baali bamanyi ebyetaagisa n'ebiteetaagisa baali badde towerumwa stress budde bonna byonna ebikubonyaabonya right now ndi kushuwa mu myaka 10 it won't matter. You be gone. Nebikubonyabonya kati ndi kataka kegundi akataka kekigweyita mu nseno otunuulire nnyo. Tunuulira bajjajjawo abaaliwo. Gwe azaala kitaawo bw'oba omutegeera omwana wo takyamumanyi. Takyamumanyi. Ojja kutuuka ekiseera nga balina ennyo okunnyonnyola. Nti ono yali jjajja mmwe yakola bwati wallahi ng'ebiseera ebyo nga bakuwerekerezaako ebigambo nga tebakumanyi era be bajje ne bakwatawo ne batandika okusitulawo amalaalo nga tebalina namu eŋŋumba gumba tebabeerangako naawe be wazaala baafa dda gwe ddayo ewo otuule ku dining table n'ab'ennyumba yo bwoti weebuuza ekibuuzo ekikakkali ate bw'onaakyebuuza ojja kukitegeera amazima gali nti ne mutuula ku dining abantu 4 ku mwenna waliwo atagenda kuziika ku mwenna mutuddeko 4 mutudde ku dining gwe ddayo eka otunne gwe ne mukyalawo the harsh truth of life mutuuleko bwoti batunuulire ku mwenna nga mutudde ku dining waliwo atagenda kubaziika ku mwenna oyo kitegeeza yagenda okusooka ate waliwo mwenna agy'okubaziikako naye ali awo mutudde naye ekikulu mu byonna osaana okimanye nti mujja kukeera olunaku lumu nga mwenna temuliyo tekiriiko ki kati olumu ebintu ebimu bitumenyera bwereere okufaafaagana nabyo Mukama Katonda akusaasire oyige how to live in a moment. Wemubanga wemutolooza ku baana bo kufa tolooza kuki weemuli it's your time nga bajjajjaabo we baaliwo baatuuka ekiseera ne bagenda bajja kukkirira olumu nga bafunyiza emikono gino nga muwalawo gwe bazze okuziika oba ali bayafuuka jjajja oba ali bayakola kya nga gwe bazze okuteekayo kijja kubaawo kati olumu bw'otandika ebitukubye emmeeme bw'otandika okubirowoozaako ng'ogamba naye kati akanyomero kange mu bulamu nkayiseemu ntya mumpe ku kasupu mpuuteko lumu nja kubeera lugero lumu bajja kujja ensingo zino bazisitule nga balaba kifaananyi kyo yoyo musajja yali afaanana bulungi wali bawasigadde nga dajaja mweyagira wamanyi musajja aveeyo yava London ebiseera ebyo ng'abantu bakyava kuno nti bagenda na London kola bamwogerako nnyo yali security guard najja kuno n'ayogera ebigambo ensi neemuwa amatu jajja mmwe muveeko nga bw'atambula ava muno agenda mu America babeera waawo nga bamulinze n'ayogera ebigambo Dola ina kusima record data. Mbalage. Bakateje mirembe bajja kwa basobola okukula. Sibine ebifana bya black and white. Yatulanga mu studio nga bakyatula ku ntebe. Ngolobo balina bya batulako bya technology bit. Biba spanish ne bateeka. Anerogo. Nga gwe bakutunulia nga baga hatono munne yali amu interviewing nga chichi. Obulevu nga bwa
twaita tuwetayo wanji obulevu nga ye yali tawezaako nnyo nga munne njogera ku bali ate bo bali babayina enaku zino baleeta eddagala nti lisigeko ati kati olongeje emirembe buli kyoyagala okifuna bw'oba oyagala ekirevu kikulomira mu mizi wiiki emu neri mukadde ng'emyaka gyakuzizza ekirevu era nga gitegerekeka tebamumanyiira basigale ku kifaananyi basigale ku kifaananyi otegedde duniya sebo taata bw'oba tewa celebratingiddwa ayatutte obuvunaanyizibwa bwe batakujjukira ate nno mulimu mukulu batte I think ekintu kino nkisomesezzaako nnyo wano emirundi egiwera nti waliwo abantu bennagamba nti bw'otandika bw'olabanga olutalo mu makaago nga luli wakati mu baana nammwe abazadde omusajja bw'obanga otegeera sirika mangu tosobola dduwangula ddala ng'abaana tebannatuuka nnyo myaka gituuluuse kubanga experience olumu ebatereeza naga taata bwa naye bana abato baabalaba nnyo maama tolina kyosobola kikolera ekintu kyonna ekiriraana omuntu kyekyagalwa tomunnyonnyola nti nze naleese amata tomunnyonnyola nti nze naleese emmere kati bw'omulaba ng'ayagala nnyina kireke tekina gye kikujjako okwo bubeera butegeevu olwanira ki tekina gye kikujjako tekina gye kikujjako era ojja kyekanga olwo olujja ne luyitanga olutaabaddewo olwaba bwe lutuuka ebimuli batandika obbigula wiikisi 3 webikala saagala kukyerabira mami mumutwale we banaamuugirira ebigere batandika okucelebrating a week before kati ng'odda ku ekyo bondi weeri kale wetambula olaba ffe twakula ne bakitaffe naye naawe ogenda okujja olwaliro bakubuuza era ogamba maama wange wano waliwo akantu ke nateekerayo abantu ne mbabuuza nti leero singa oyingidde mu ruumu ey'abantu ng'ejjudde abantu babaafa ani gw'osooka okunoonya buli omu yenna yagamba maama singa otuuse ku pointi ng'ogenda kufa ne bagamba tukuwaddeyo essimu emu kubayo akasimu obeeko ebigambo byo by'olamira omuntu waasembayo yali bigamba abala by'owuliranga ku mutima obadde oyagala obijjeko ani gw'onaakubira nti maama bw'abanga waali buli muntu yenna ng'agamba maama kati mulimu ekintu kyo nga kya butonde olina okukikkiriza omwana gwe akubabula akola kyakoze taata engunjula yondala ffe tugunjuza magezi ga nsi tukola bwoti bw'onaagira bwoti ne bakusiba mukwate mutwale wali ku poliisi tumukube emiggo maama agunjuza mukwano mutawaanaki mbwabbye ettooke kabaka kyalimu mbu bawaayiriza looya pakalasi naye taata omusanga akuyisaamu kajja ekikubisa kyekyagaana okukola ye agusaze dda kati oli kyava agamba nti ne buli mu mbeera yonna we lwabadde luntwala maama ye abaddewo naye ate abange kati ekyo abasajja tekibajja ku kkatala lyaffe tekibanyiiza olaba ne mu psychology abasajja gwe bakozesa katugambe abazungu bano mu poliisi bwakukwata nga alina kyakwagala mbasooka kusukumira musirikale mukambwe n'ayogera kino bw'amala okukuba emmeeza n'agenda okukima amazzi oli abadde wali omulungi oyo muleke bw'atyo naye omanyi kale osoose kibadde kirungi n'otasooka mubuulirirawo okwo kuba naawe kikuwaamuuko obudde abasajja bayinza okukusibira ebyaddala naye omanyi waali badde kati kyewalikoze waliyogedde bewabadde nabo kuba wekibeerawo awo n'ekibonerezo ekyo kitandika okukka kikyakola kati ono good cop akulaga nti akutegedde so oli amala kwabya kati kwono neweggula wekka ofunye mukwano gwo amanye ebizibu byo lindako kakamala okufunayo okwo ne wano kacaayi ng'oyogera naye mu training yaabwe abantu abo baba peyaringa bategeera
era n'oli byakola aba asetingira ono mupiira gwe genda olaba omuzannyo mubeeramu omuntu omubi n'omulungi. Nze nalabanga n'omuzannyo nga ndaba Senkubuge nga yaliwo okusesaasesa, Katolubwama ng'aliwo okusesaasesa, ewalinga Katolubwama nga John Segawa omusanga atugumbula nga etafu ewalinga Senkubuge ng'osanga Benon Kibuuka nga atugumbula. Senke yabadde atugumbula teyabaddewo, asasa teyali baddewo. Ono yasetingira oli kati buli omu alina omulimu gwe. Temusobola kuba mwenna wakanga mwenna muga akomyewo kiro mumuleke bambi. Walina okubaawo amuyisaamu enzo. Kati obuvunaanyizibwa bw'oli agenda okubikkirira yalina okwogera ebituufu. Akukubye nnyo. Akubye nnyo katufune wano kapanado. Nena mmwe ki ekibatwala ekiro? Taata wamwe mubimanyi bino tabyagala. Bw'oba ofudde nga alaga nti oli atutte obuvunaanyizibwa bwe naye bw'abadde butuufu. Naye abange bwe tutuuka mu kanyomera ako onaddaabiriza byayogera. Patanaawo bwe mukolagana naye akazannyo kammwe awamu akategeera ayinza okutukati be tutambula nabo bakambuwala dda. Abanga ali kugudigudde bakukyawe bwagira bwati n'akasukayo okuba otyo omwana n'omukuba bwoti maamo okubanga akuba omubbi musajja oba kakati ate biki byakozesa n'ayiwamu kyova olaba batera okutegeera ng'obudde bwayita. Atuuka n'amanya muzeeyi stress zaali zimuluma. Muzeeyi yandabanga nga byenkola sigenda kuba musajja. Olwo ng'ensi etandise emukuba ebyaddala. Emweyitira muna. Mukyala we gwazaddemu abaana naye atandise omunyoola. N'agamba bw'abanga amuyisaamu oluyi n'atunuulira abaana. Ate obwana butunuulira taata akuba maama. N'agamba ne maama bino bye yakolanga taata. Ne gakomawo. Kagezi najja naga omusajja kino kye yalingako. Buli omu kutwala buvunaanyizibwa bwe mu nsi. Nabadde awo waliwo sho gye mbadde ndabakaawo ku makya. Ntunuulidde abakyala oba babadde bana. Mu bataano omuntu abaddemu ng'ategeera abadde ogwo. Bonna bayimiridde awo nga oli annyonnyolanga okwagala driver bwe kitalina mutawaana. Era simanyi drive omwagala kwagala bwe kiba kizze oli n'abeerawo nga takuwa time nentula neŋŋamba naye bano balina ababazaala nga gye bali ng'ali ku mutimbagano oba abantu balina excitement ya mitimbagano. Kuba gwe wooyimiridde wooyogerera ekitajja ku mmere misana gwe bw'oba toswala olina baganda baabaswala, olina baganda abo abalina basajja baabwe abalaba ebyo. Kuba gwe bw'obanga oli muganda wa mukyala wange nga gwobeera ku kkubo ng'olenga kaboozi kikyemba ndowooleza mukyala wange bwadde ewaka ewammwe mba njagala abeere nammwe. Kakati weeteese ku mitimbagano olw'okuba kamera za is a free world ng'otandika okwogera ebyekisiru. Muyinza okubyogera lwakuba tonnafuna musajja akuwasa n'ekisigalayo ajja kujja akirabe ng'oli oyugira ebyekitumbaavu. Embaga nga yakagwa. Agambe tambula. Ngenda filing a divorce. Gwoli nayimirira naga kale abantu bonna baasobyanga naye nga babaako bye bakukulira. Bye bakukulira nze nali ebweru eyo waliwo mukwano gwaffe yalina kawalake nga kakulira waffe nga bandaba nina engeri gye neeyisaamu nnyo ey'ekifirika. Even ne ku TV ebyo ebintu ebyokunywegera nga sibinyumirwa njira bwe era ne firimu nga tusooka kuziraba ziriko parental guidance bintu ntuwe ebito kati olinga andaga nti no kyenkola tekiri oli mabega kati if they are kissing so what is it? Buli kintu kyonna kirine obudde bwakyo n'ekifo kyakyo. Gwe kyokola ne mukyala wo tukimanyi. N'olw'ensonga nti mukikola bw'omusanga awo nga mutandika. Owale sajjusa okulaba kajangu wano mu dduuka we mbadde nnyimiridde yawangu ng'otandika. Kibeerako obudde bwakyo. Sigamba nti tebakikola.
kitaawo ne nnyoko tebeekwata mikono. Abazungu basiiba bakola ki? Beekutte. Abazungu balina abaana 2, kitaawo ne nnyoko balina 8. Kati waliwo bwino gyali abateekwata ku mikono balina 8. Baye abasiba beekutte. Balina aba. Buli kimu kyonna kirina we kirina okukola ki? Si kuba nti oba musiru naye obaako kati kiriwo okimulaga nti sikyandibadde nti kinyuma nnyo kikolerawo amanya nti nno kino tekigwanidde. Si kukimugaana naye okikolera mu kifo ekituufu. Oyinza okukola ekintu ekituufu naye n'okikolera mu kifo ekikyamu. Bw'okikolera mu kifo ekikyamu kifuuka kikyamu. Nsituse ndi kukazira badnaye abagole munyumye nnyo munyumidde ddala naye katumala okuyingira wano mu nnyumba batugambye jjajja akutuse. Kati abantu bakole batya oba okola baseka bakaaba. Obutegeevu bw'abantu olina kubaga yes kyonna kibeera kituufu naye ddi mubeera ku mbaga nga mulina omugole ne bagamba mulindeeko okubika. Afudde ku 7 ku reception batuuka ku 8 tukole ki? Tukole ki? Abadde oyo agamba nti asimu gireete wano. Gwe nkumanya oduma nnyo ogenda kukola essimu. Era olujja bwati mujje musawo tubadde tulina muze tulina mugira muteeka mu firiji. Abantu bazina amazina gaabwe zituuka ku nyeeza ekiro akasimu kakube omukolo guwedde. Tubadde tubatumira John ajjaawo. Mama Gomez aba akyaze ya mulaba nange era ate kiyitiridde nga bajja mama tubadde tusaba otuuleko toseka tubadde tusaba otuuleko kiki banna essanyu limbuganye ne pressure zina tuula gwe pressure zisati bagenda zirinnyisa babalansinga ani nno gundi ntoneze mwina mugiragira kiki sibategeera kiki mama soko kakane kakati tubadde tuzate ebintu byange omukobe yalesa ali abibbiye sagafirullah ono yana mama chipaku balikiranga tawa bantu chance achali mu vibe fatubadde tugamba prosi jabadde ki tetubadde ku mukolo soko ate baba wumvu bacha essanyu liba lyamusitudde sukali n'alinnya tajajjukira nti prosi abadde takola ki jabadde mulwadde okumala okusibbiri twagamba ekyali kimusimbe ku mutima ne bagamba nti tulina okukyusa ku musaayi twagulize babanja bamukyusiza mbebale ali atya mumulabyekaawo yensonga etuleese kibadde mumbuli nali atya omwana wange olagenda okulaba mussa ku ttaka bamunyinga mama namanya guma kiki alambikira waawo wowe omwana wange ate olwo oyinza omuyi ati afudde kasawo yangu amanya mukama akugumye mukama akugumye kati abayisa mu process eyo buba butegeevu kwatirako buli kimu kikole ki buli kimu nate tubeerawo bannange saala onyumidde ddala onatusonyiwa jeni teyasobodde kujja getufunyewo abadde mulwadde kale uli obusekere okufa muli ku mukolo musakuta omuzindaalo bannange mwebale nnyawo mbalengera mudigida era kati nga tugenda okujja omugole mu nnyumba omuyimbi waffe wano sitabuwa natolo kamuleete naye kojja tofa mbategeeza kojja tofa afudde kale nno abaleeta emmere mugireete n'abagenda sabaga nnyo omugole gugende mu maaso omugole gugende mu maaso astagfirullah Allah akbar Mungu kola bintu mu budde bwabyo budde bukyamu kukkiriza ki kati nno
nayo inasole y'omuntu jannanyumya wano oli nanjimba mundeke ebintu byaba byogedde nayogedde erinnya lyo kasi yategeera nti kale gasa nafunye ku magezi alina munnamawulire ate anaakola yale n'amagezi n'afuna gabwere agamba osula okukunadde nga yabuulira ow'olugambo sabula emboozi kati nno bantandikirewa noonyawo wootabadde haji si mukwano gwange wabiwulidde byabadde naku mawulire infact byadde ku mawulire agamu gemutaalabye ayi munaye muno mwe tutambula munnange omukulu ng'awasa era nga bazaala abaana baabwe naye engeri y'abasajja mungu gye yabawa yabawa esajji ebiri omulembe gwe tuliko onaatera otegeera nti ate abakazi yabaweesa mukaaga abo mune ng'afunayo omuntu naye ng'afuna omuntu yawasa ate n'afuna kyalo n'agenda afuna era omuntu atali ono gwe yawasa era ku kyalo naye nga famire zemanyi ez'abawala ez'abawala era nga omanyi ebyekyalo kwe twakulira okwo twemanya nnyo bannange era nga kumpi tulinga baluganda nakati kaakati omusajja n'asooka n'agikuba n'enywa omuwala owokubiri bakulidde ku kyalo kyekimu bemanyi bataata bemanyi bamaama bemanyi abaana bemanyi sabulembo banegunywera omusajja yali wa lulyo si munafu wegunywera omukyala talina kyamanyi era teyamugamba nti munnange no mungu kino ayirangawo mwana nga bamuzaala mwana mukumuzaala mungu kozi tagera kibi agenda nga bw'aba ayagadde mwana nga afa mwana waafa omukyala wakatamanyi kati balina okuziika ate n'abawala bemanyi famire zemanyi yalaga nti bambi gundi yazadduya mwana bambi naafa bambi akaana ke kumba ali ku mwana waabwe omukulu kyeyakoze n'amanya wano nina okuba omuki nange mama w'abaana mukwale naye nga nkwagadde webale kunjagala nsagoolaba nkwagala twagala nnyo eddala abantu bali ku kyalo bafa simanyi kiyinza kunkyayisa mu nseeno gavumenti ne bwekyuka oba ekyuka oba kwero bateriiko nja kwagala oba abalabo ne bafa bonna nesigalawo nze naawe n'abaana bafe ono atandika okutya ate ku kyalo kuliko omufu alabika ono atidde nnyo abantu bafa banenkwagala naye kale nkwagala naye twafiiriddwa ku kyalo kuno twafiiriddwa omuzairu bwama kibi nnyo asusawo yetakudde presa ziri nnyawe zikka naye mwana wange oyo nalubwama afiiriddwa omwana we ngambye wange gwagenda okukola ku byokuziika nze namuzaalamu naye musonyiwa nali sagamba nga bwomanyira kale nagendayo gumu nkyalaba omuliro we gwaka nagendayo gumu naye saamanya naye kale nga bwomanyi naye nti wali oyagala gendayo emeka omwana afudde plesa bu famire zemanyi abawala babadde bemanyi kaakati yayatudde agenda kuziika mwana we we
Madam naganze kangende. Bwemuva mukuzika jafumbe. Nimuva mukuzika jafumbe. Sigenda kuddamu ebyo. Yagenda naziika. Anaata agendo jiragira mwawo. Ano munga munayi na mwaka kaluba. No wakanga aliru. Ina na mwaka. Matayo. Kati ali awo. Omwala yasigala. Mu mutima kino bakirina. Nedala kuno bana kanonyika obudamu. Kali muli mu camp. Ate tagala kagoba mu refugee camp. Omanyi okusuubula emitawaana. Kulaisi yagisuubula. Kyonna kye yakola yakolera Muloosi. Omusajja omukazi. Omusajja. Ali Muloosi. Kyoba olina okumanya obulamu tebulina script. Olinza okulaba obulamu bw'abantu nga buli mu kye bayita engozoobano. Nga bitabuse n'ogamba yi omuntu oyo aba atya mu katyabaga akafaanana bwe kati mu bulamu bwe. Bw'oba nga tonnaba kussa gusembayo akakoto omanya bwe kagenda faanana. Ate kajja keezingazinga oyinza okwesanga mu entanglement. Oyinza okwesanga sengenge nga yakusibaasiba nga tomanyi. And it can happen within one day. Eri buli muntu. Nkugambye mu lunaku lumu. Agono gwe nawulyanga agamba nti no bannange simanyi oba mu driver mu obupiira. Kuba obupiira ate bw'ataabukozese ate ajja kujja ayagala simanyi awo sigaalo. Ate awo sigaalo taata amwagala. Ate taata bw'anaagira bw'ati ng'alina maama ng'aleeta wa maama. Okugattirira byonna amawulire gayinza okutuukako olunaku olwo. Ovumbula kino n'akugamba nga wafadda. Nga wafadda. Nga naye bulijjo obulamu bw'obulaba buli kimu oli muki? Museetwe. Mu nsi mwe tutambulira ne bwe tuba tukola ebinene ebigenda okututta tetumanya nti bye tukola. Gwe omukazi akola atya? Anti kati omusajja ye nga ye kati kiri eri musajja omukazi naye tumusuubira kutegeera. Olina mu byoyogera nkugireyo nkuwa olupapula mw'osobola okusanga nti waliwo sentence egamba nti oba amala omugamba kino n'ategeera. Nti programu yaggwera ng'ategedde. Kati oyo geye naye yatandise. Geye naye yalinye gye gava. Akugambye asigaddewo lwaki? Lwa lubuto. The moment wasigalirawo olwekyo ng'omanyi yo basemi. Tewali kizibu mu nsi nga muntu kuleka. Ate ekikugaana okuleka kujjukira. Abantu baagala nnyo batambulira mu bulumi bw'olwaleero lwa biki ebyaliwo. Famire ya gundi nakola nte naye nga kwali ali ku mufugo akubaddagala. Mumuwe kasipolo. Mumuwe kagundi. Nga naye mulimu ebituuka. Ababeera ku life support ne bagamba ali mu vegetative state. Assa afuluma akola ebintu byonna ebifaanana bwe bito naye nga yafadda. Ng'omutima temuli. Ali ku kyuma era oli atuuka butuusi n'agamba fuse mugijjeeko. Ekyo kyafadda. Ku baana b'olwaleero nga bwe bafaanana. Ogwo gwe yazizza ogwabaddeko n'obugombe. Nti singa ono yategedde butegeezi nti yamuzaalamu kyali badde kirala. Naye yategeeredde na ku mukolo. Omanyi ekintu ekittatta n'abantu. Mukulu batte mukyalo yatidde wali kubayo nti bannange semwandu ajjeko wano bakula wali nga gw'obiyita ennyo omufi eyafiiriddwa omwana. Ate era bamwanjula. Amubibiita ngani. Ekyo gwe mukulu batte osobola okukiitana ne mukyalawo nga wawulidde nti yayenze. Kasita oba nga tewali muntu akitegedde. Mutima ne gubanga ogukkakkana. Naye lwowulira nti bakitegedde. Okuddamu okutereeza kirema.
nti kaakati buli woba oyita bwe bakutunuulira asiba kinnempale omukazi bamutwala dda bambi wekwa kutambula bulijjo ng'awenyera alabika talina buli kaseera owulya nga amaloboozi toseka buli lwogira bwoti owulira nga amaloboozi bali kuki gakuwumira mutwe kati n'oyo naye senga omukyala yakiwulidde mu mabbali osanga ne mugenda ewasenga ne musooka ne mululwanirako awo naye omanyi nga lw'oluwulidde lw'olina ekkazindaalo taata w'omwana mukulu Lubwama tukusaasidde nnyo n'abenyo eyabadde jjo nga yewange sweetheart yekka gwe nnina abantu batudde ebikumi ebi ab'ennyumba ya Lubwama tubasaasira nnyo nnyini ddala era n'abakyaki wano ne bagamba obaddemu abagumye kumbe bakumanyi wagowasa muwala emisango gyajjidde mu kagombe weeraliikirira omufu weeraliikira gyogendo mulamu ova mitawaana ogwa mitawaana kubuuka muliro gwa mbutto kati oyo amulinze ekiriko okukuba obugombe asiseemu ogwo tebaguwoza wagwayisayina Palestine oyitirayo nga mulongoose era kaakati emyaka gyagenda okuddako gye bayita years of trauma agezaako kukiipinga kikyali kati nagenda yayagala sige magezi ge twali wadde bajja tutekinga mulimu bye tulina twaliisizze engero zaffe ne tuzireka ono wawaka alina okubanga muzadde nnyo kati ne maama sonyiwa sibyampaka naye munange ebintu by'omutima bibeera bya mutima nalinda byeko omusiraamu eyeebisse obugundi bwonna nga yeegize bwati ne bamwongerako mujjawe n'abujjamu nze ku musajja ntabuka gonna amateeka nga manyi naye lino we bajja nakali dino likyakakanyadde n'osanga ate abadde tabuteekako n'agamba esoke buli muntu adifaaringa kakati yono yalina okuwuliriza naye abenga muntu ategeera atunule nkaliriza omuntu wamulabya atya ebyo ebintu bimenya bw'ogenda okula ogenda oyiga okuvalidatinga feelings z'abantu abalala kubanga bye tukola bannaffe naffe mu nsi batandika obitukola ne tutandika okumanya bwe biruma olumu otandika okuyiga noga namuzadde naye nakijoba nzise nti tajja kusobola kunkuba naye embeera gye tugenda okuwangaaliramu tesobola kuddamu kubeera kyekimu kuba mulimu ebintu ebitawona leero aseka wiiki yonna mugimala muli bulungi ku wiikendi n'atamba kumbe bulijjo wanaakusonyiwa olwakuba tosiiba waka olw'omukaaga erutuuka n'akigumirako kuba okomyewo ku 7 olw'essande lw'olina okusiibawo n'akukeerera n'akutunuulira naye nga n'emmere eyagifumbye gy'olya ng'obusungu bumulimu n'aleeta akwagala toliiwo akwagala in your absentia bw'okomawo nekibeerawo kati tomanya buli muntu bwe yeeyisa era abantu nkugaye bwe balituuka ku higher levels of understanding bajja kufunanga mangu okusalawo oli agambe nti nno kangwe ebigika enfe nagwo oba emyaka ndabika mbuzaayo nga 2 n'agenda naki nkuleke nkwagala nnyo naye nange nagutomera saamanya nkyali mu myaka 35 kanneeweeyo chance gyebuddako mulimu naawe omusango ogukusukkako ng'omanyiddewo nze ekibuli eyo natolokako ne bankwata nga omuli wa sikaali bali bamuyita ttone ne mufumita akambe ng'atukwata buno obubeera ku gundi neyokaata ndabye firimu nnyingi natandika kuzanya bya jetiri enda okuddayo lembo ng'akulingidde nasanga banninze bakuba paledi nambanga yange kati ndi ku suspe ngendeera ebibuuzo nabikola nga nva nabweru
tuli kuomu baganye n'okusulamu kati twali ku kirommo nga lutandika kukwata bigundi bidagala bi toothpaste ogikwata n'oliteeka ku mwana bwoti kakati n'okwata kiwi n'omuteeka kuno tumukuba obulevu ne tujja kati akaano bali bakayita katerega katerega Isaac kansuubire gy'oli bwe yasituka bwati nga kannyogoze bwe yakola bwati toothpaste yamuteeka yayingira mu liiso n'akuba enduulu naye lino lyalaba ne ligamba bakaluba yakikoze n'awogana ddomu yonna okugenda buli yasitukanga kati mubaamu omusango gozza n'ogaa nti bannange ogw'embuzi okulya amalagala tegunnaggwa ate endiga yiiri naye eri ku nnyumba neweegoba wekka n'ogaa guno sijja kati mubaamu naye naawe gw'otulamu n'ogamba guno guyinza okukola ki okunsukkako kati n'oyo naye kimubeere mu mutima gwe uassess ate n'omuntu woba omumanyi ogaa nti anze gwe nawasawo engulu eyo afaananye bwati okimanyi nti abantu b'engulu eyo babeera kalica yaabwe epreachinga nnyo abantu okubeera trustworthy batera okwekuuma ne mubeeramu Allahu akbar tusigale kuba engulu beekuuma okumera ab'engulu beekuuma ku makya ga leero bino kambyogere ku makya ga leero mbadde ne munywanyi wange omu ayina munywanyi we lugamba okwolya munywanyi wange ayina munywanyi we yagenze munengere n'afuna manager w'ekitongole ekimu branch emu y'amaanyi mu kibuga n'amuwa essavu ate olwagize ye n'amulalika nja kwekyanga wali olumanyi naku zino twekyanga neyeekyanga manager oyo weeyo kale alina option ezi okusaba ne bampa transfer omukulu n'ataliddamu kulaba wadde okutunula n'obutamanya mwana gwenzadde bwafaanana oba omukwata muyingiza ekkomera mugambe ku bibiri asalewo eki ate nga ansa ajagala leero mumanyira nnyo mugambe erinnya mbale naddyo ku bibiri asalewo anyambe nti munnange omwana mukugabidde genda ozaale ekintu kyo siri wadde okuloota wadde okunoonya okulaba ku mwana oba kangendeko mu kkomera amagezi gakomera naye bw'oba naye tannabakuwasa musukuma awase kuba engulu bwatannabakuwasa alyoke waliwo abantu bo nga balwala nga tebabeererawo ne bw'oba obaleese nga bakozi bawaka odda buli lodda nga abaana babaleseemu mu nnyumba bafulumye era waakiri obasanga awo ate babanga abeewunyiriza obulenzirenzi bwe baleeta okukola obwakabira ezo bubeerawo awo kati ewaabwe kyo kiba kyayitire omubuleeta naye buba bwa myaka 18 17 kagenda okutuuka nga kalina omwana wa myaka egi kamulekayo myaka 17 nga naalongo alina abalongo nga kyabakwasaganya oyo munnoowo gw'obadde onyumyako nkubuulye mugamba agume masajja atunulye situation webadde naye engeri gye yajjidde mu bugombe ayinza obutamazaako ey'obugombe ekintu ekyo bwe kiba kituusewo nga kizze mu ngeri yakwesirikira mpola mpola mu nkukutu kitera okukkakkanya naye bwe kirabikira mu bantu oli abanga akwagala n'akukyawa olw'obuswavu obw'abantu abangi ekyo kisoboka ategeera atunuulira omuntu we naye oli eyazadde omufu ayakaddeyo n'amukubagiza nnyo addeyo amukubagiza era obulumi munnange munno omukabi ye munno ddala ye munno ddala ajja kuva kukaabira omufu atandika okwebasaako erimu abantu abayita mmere nti omuntu alina kukyawa atya naye yasse famire yagyonoonye ekitiibwa okuwangana ekitiibwa okubaddewo kino nakiri omwoyo ogwo omutono yayozeza nayanika mu ttaka
muyimbi kyayimba nti omwenzi omusiru ayenda ku luse lwanju siwire mukabya. Mukama Katonda atusaasire nnyo atuwonya emyoyo eminafu mibi. Omwoyo omunafu ogukwagaza mukamulirwana ku nsi ejjudde abantu, ogukwagaza girlfriend wa mukwano gwo, ogukwagaza mulamu wo ali mu nnyumba awaka ku bantu abajjudde mu nsi. Negwe ng'omukugu kiba ki? Jakiriro ly'abasajja. Abantu mu butonde bwabwe benzi. Naye ate oluusi otuula mulimu waliwo olutwano ga kale wadde munnaye ffenna tuli benzi naye kino nedda. Eyo civility si ya buli muntu okwekumamu. Mulimu bali ng'omuzimu bwe gwamutisse guba gukoze eki, guba gumutisse. Ebiseera ebyo omuntu asobola okukikingiriza yalibadde mukyala. Naye ate abakyala bw'aba kati gwe mulamu wazze abeerawo, omukozi abeerawo, what do you have? You have power over them. Kati ate mu butonde bw'abakazi nabo okuresistinga omuntu alina amaanyi si tekiri mu bbo. Kuba amaanyi bagaagala. Ayinza okubeerawo n'aga omunene wawaka nti nzaani. Nzaani. Naye akiraba nti nno kya bbeeyi. Naye ekyo we kijja tekitunulira nnyo repercussions. Omuntu tamanya bikibi, tatunulira nnyo bigenda kuvaamu. Naye biswaza. Ng'oggyeko okuswaza. Basajja bantu bange bammeeni. Olutalo oluli mu kwagala mulamu wo. Famire kyoba ogikoze gwakimanyi. Nagirabako awo ekyali wajjala. Ate omukyala olwo teruggwa. Ate omukyala yaleeta muganda we kumulabirira waka. Kati ate omukyala omukulu nga tazaala. Kati gwe baagwira n'azaala. Nakati gukyayaka. Andi Sebata yagamba wamuka Sebata nti wakirireeta mu muganda bazaale nga bazza ewaka. Kisiru naawe obadde otya sagana kunyiiza. Naye kaakati ye madaamu ye yali aleeta ng'asuubira ki? Yali alowooza nti otegeera nti gwaleese muntu. Gwe nnyini owaka omwami nti otegeera. Ebintu ebimu mu bwongo bwaffe ffenna tuli boonoonefu. Wulira mu bwongo ebigambo bino tubyawule. Ffenna mu nsi tuli boonoonefu ne waliwo obugwenyufu. Ate ffenna tuli bagwenyufu at certain level. But civility obuntu ubate wali yagadde okutambula ng'oli bukunya. Lwowulira eddembe. Naye ekikwambaza engoye kyekisaanidde. Era weekend abantu ne batabaawo waka ng'omanyi nti geeti nzigale n'osituka ng'oli mu nnyumba ovunyuula lyeddembe. Era oli akubanja bw'akuba essimu omuganga ngenda kusasula mpozi eri tamanya ki. Olina eddembe ly'ofunyeemu eritali lyaki lya bulijjo. Zino okwepakika engoye tetwali zaagadde. Naye obugunjufu kye butugamba. Kekalike nakugete okubutenywegera mu bantu bugunjufu. Nesigamba nti tokikola ki? Tokikola. Kati mulimu ekituuka n'ogamba naye kino kyenkola. Abaana b'abantu bali mu nsi muno batambula bayayuuya banoonya basajja bakwagala. Kati gwe ekikubandula ogenda oyagala ate muganda wa muntu. Otabangule yekka. Bubeera butalowooza. Butalowooza oba oyinoonya wooliira. Oba oleesa ebizibu by'otagenda kumalako. Ate nno bannaye Mukama Katonda atusaasire tubeere n'abantu abategeevu. Si basajja si bakazi. Ate nno embeera ogiraba nga omukyala gwe nga weyagadde mulamu wo oyinza omuleka. Naye mukyala wo ate nayagala oweewo oba ofudde. Abo bagamba kuba bo tebabeerako jjokerezi baba na mutima. Era awo omanya nti lukoyezza. Ng'okyalo lulimu era. Mulimu abasiru abalubeeramu. Nze engeri gye njagala emirembe. Ne ku kijja tebakuleetako.
wogire waji bakalwa no olwo sirubeeramu oba tebasobola kunyiga ke nakasajja awo ngesaawa etuuse nti kiki saagala kuliraana toofa kuba emizimu gyaffe ekiro giyinza gijalwana n'abali mu nnyumba ogwabatte ne toofa teguggwa Allahu akbar. Haji tukoowa emitima gikoowa mu gyetwogedde byonna bw'oyanga gukooye n'ogamba okusinga okufa okusinga okutta munnange okusinga okukola ebintu ebino na bino kankite kantambule nfune emirembe kuba ffenna tunoonya mirembe bwe waali kyaye waalyogedde waaligambye ani ndi awo ku intaneti emikuku gy'ebbaluwa buli akyawa yateeka bikomye wano mbabuulira okuva n'olwaleero nze sikyali waabatte okuva n'olwaleero sikyali waabatte natambuddemu banoonya katale ensi etegeemu naye nti amunaye gwoli atakyali waabatte kaakati nze ayagala okwewandiisa kangende ku musanvu kitundu ntwaleyo empapula z'obuyigirize bw'oba obadde olina omuntu gw'oyagala wamma batte batte teri muntu ayawukana na muntu gw'abadde ayagala nga tebatuuseeko mu kiseera kya kigu kya ddalu ekiseera omuntu wagambira nti twawukana waba wabaddewo akaseera ak'obugu bw'eddalu obuwera era ebikolebwa mu bantu bonna nga baawukana emikisa mitono nnyo nti gibiba bya kitegeevu nnyinza okweyisa wano nti ndi decent naye ne bambikira omwana wange reaction yange simanya bwejja eyinza okuba nga n'abantu tebagira noyita ku mmeeza wano yes abadde tasobola kuyita wali n'abuukira wano weshunga ali eri mundeke nga ninga alinnyiddwako emmandwa kati tomanya muntu bw'alina kweyisa mu mbeera eyo abantu nga baawukana okufiiriza kubeerawo obutategeera kyekikulembera ebiswaza be baba baana baliwo gwabeera gy'obadde obiraba nti bya kigu kya ddalu naye ali mu situation eyo tasobola bitegeera lwa nsonga nti watuukira mu mbeera eyo abaako ne byasirikidde wano olaba abantu abeeriisanga abaasaaganga abaayogerwako abeebeererawo nga batandise okwekola ebivve busungu obusungu obwaleetebwa okugamba nti kola kino oli n'akigaana naawe kola kino n'akigaana n'amugamba anange wano tojja kummanya wano tojja kusukkawo then ego kasajja fuba n'ayingirawo nange se kati kasajja fuba mumenya kasajja fuba teri bantu bakola bya kisiru nga kuliko ow'amaanyi n'omugonvu mwenna mumala kusituka ne zitandika okwenkanankana ate ezenkanankana tezaaka kati awo n'olyoka olaba omanyi kyekitegeeza nga bulijjo olina omukyala bw'otuuka waka yafukamira yakola ki okwata ebintu bw'obitwala ewaabwe bwe bakwaniriza bwe bakuwa enkoko bwe bakola ki n'akuyimiriramu aba yakakuyimiramu ne bakoddomiribo ne bajja ne bakuyimiriramu ne bikyuka ogaye ng'ekitiibwa tekikyaliwo nga bulijjo abagamba by'otamanyi kati naawe ki ekiddako olwana kubalaga nti nno mumanyidde mukyamu nabawasa buwasa n'otamanya nti olutalo kati lulimu n'abasajja wamala oli we bamutereeza akyaliko yakukwata dde obwongo abadde akubonyaabonya mwennyinaffe abadde agudde eddalu nga lutandika gyegyo emikutu gy'ogambe emigugu gy'ebbaluwa gye bawandiika no one in their right mind does that busungu oba tokyafumiitiriza okola eki n'abaana b'obadde oswalira olekerawo baswalira nga bususse era ebbanga limala kuyitawo oli n'alyoka amanya nti kyenakola kyali kyabugibwa ddalo naye kyolina okumanya mu byonna ng'obuulira abantu abali mu mbeera eyo bw'oyawukana ne mukyalawo ne mwami wo we muba mu prosesi y'okwawukana waali badde okkakkanya emmeeme lwa nsonga nti olaba ekibeera wakati wammwe bwe muba nga mwatondawo abaana bano ne babayingiramu abaana bano baba tebagenda kuvaawo
kati omutegeevu yalowooza ku baana abo naye bukasita otandika okugamba ye lwaki tebabalowoozezaako ng'olwo gugenda kwawukana oli omusiru naawe akufudde omusiru naye buli kyokola kijja kukosa omwana ono obulamu gye bugenda okukola ki gye bweyongera oyinza okwekanga ng'okuwangula olutalo olwetaaga obudde obungi kufaanana ng'omusiru naye ate ekyo kizibu nnyo abantu kikola mu mbeera eyo mu mbeera eyo kuba bingi ebigira muba olowooza ngenda kumuleka ate atwala ebintu byange bw'anaabitwala agenda kufuniramu abasajja agenda kukola byonna biba bijja confusion eyo naye bwe buli bwe nabadde nkugamba nga tutandika bonna birowoozeeko olina emyaka emeka mubamu ekiseera ng'olina okukola ki it is temporary insanity otandise okubiweereza mukubuta obiweereza bameka ababyagala okubisoma ate bwe mubanga mugenze mu kkooti manya nti nno ono gw'otwala ku kkooti nkulayirira ne bwe giriba myaka emeka ajja kujja ku ntaanaayo naye omulamuzi agusaze talijja you are just a number to them kifaananako ng'akwata muganda we okumusiba wayitawo emyaka 2-3 n'omulamuzi aba takyakujjukira by the way wali omusasula n'omusasula noono muganda wo n'abaana bammwe bajja kuba basisinkana kati twewalenga nnyo ebintu ebitukozesa nga tuli mu busungu obuyitiridde okutte mukyalawo okutta omwami wo muli mu kkooti nina kyenjagala nkugambe omusango nga gwakatandika baganda ba mukyalawo bajja kuba n'obusungu bajja muwerekera mu kkooti nange omusajja mpite baganda bange bamperekere mu kkooti era hiyaringa ezisooka tusobola n'okweweereza ebisongovu nga tuyingira ekkooti naye emisango egyo tegiggwera lunaku lumu muguwoza ne muyingira emyezi 6 sina kindi bwe muna mubanko n'amaanyi aliise eno n'aliise eno muyingira omwaka oba egi 2 naye emyaka we giweranga 2 ddayo otunuulire bameka abakyabawerekera bwe mu lutalo yaluva baddeyo dda mu famiri zaabwe mumukyale puka ogenda okwekanga mmwe nga mwasigala abakyajja mulinga abantu 6 maama ajja n'abaana gwe taata nojja ne muganda wo ne mukwano gwo kati bwe mutuula mu kyemba y'omulamuzi abaana baafuuka strangers to you ne mukwano gwo ajja kukubeererawo osigazza omu oba 2 be bakyakutambulirako ensi yagenda dda era gye biggweera ogenda okulaba muyitawo ajati salaamu alaikum salaam mutandise n'okwebuuzaako obugu bw'eddalu bugenze abaali bayiwamu bonna batambudde mumujjukiza lumina okudda mu kkooti babasalira omusango tugende era bw'ogira bwoti bw'ogaa senga kakkanye n'ategeera nti nze bbaawe ekyo naalibadde nkireka ojula okutuma muganda ugenda omugamba kakkane nze nkimuwa naye abaana bammwe eryo nebbanga babalabye nga mwekosa tekikyaddawo omwana omaze emyaka 2 tomulabanga kiki busungu bwatumbiize senga eyo moment abantu baba batandika bamanya nti erituuka bino tebaali bikoze abantu lwabutaba na tooki oba balala ababiyiseemu butakwata biki bye bayiseemu bibasomese ne gwonna omusango gwa famire gye guggwera omwami atandika okutunuulya mukyala we gamba kyaggwera senga kale oba kwolwo nakireka nga tekikyaggwa gw'okimanyi nti nno teriyo bantu baawukana nga beekyaye abantu baba beeyagala naye baba balemeddwa okusobagana okwo okubaawo baba balemeddwa okusala entotto on how to live together kati obusungu bukulowoozesa ate buli lwoba n'omuntu nga takkakkana ate bwe mubanga kuliko oba eyayenze okuba oliwo n'olaba omusajja ng'atutte mukazi wo buba busungu naye tekitegeeza nti nemmeeme eri eyagala eba yaggalawo era omukyawa n'omuleka mu ngeri ya busungu naye bw'otuula bw'ati lwaki omulowoozaako nga musajja omulala ali naye omutima guli ogwagala gukyakirowooza kati ebiseera ebisinga obukulu obwo obw'okutuuka kugamba nti kankole kye babadde tebasuubira si bwa buli muntu si bwa buli muntu ekyo kibeerawo otuuka ekiseera mukulu batte ekintu ekijja chaos mu bulamu bwaffe
Agibakaluba kwagala agibakaluba. Batte kwagala batte. N'omutima gwe gwonna. N'ebirowoozo bye byonna. Njagala kino njagala kiri, njagala kino njagala kiri. Mugaye naye obusungu bwe bukyakusumbuwa. Nedda sikyayagala. Akyagala kukitwala kulumya lwakuba wagenze n'omukazi omulala. Siriikiriramu. Kitunuli mulimu ebintu ebitumenya oveewo ng'olwadde endwadde eza pressure ne sukaali. Naye baako n'emmeeme kugamba nti naye bwe nzira awaka ennyumba eno yabisenge emeka 5 nsula mbimeka. Ndi mukimu. Bwe ntuuka ku kimu neebaka mu kasenge buka box kati ka 6 by 4. By 4. Wa 6 by 6. 6 by 6. Ne ka 6 by 6 nkebaka. Okwebaka ko ludda. Ne bwe ntuuka opiro nsunzuko omukyala aziteeseko ziringa 8 neebaka kweji. Kwemu. Naye omutwe gubikkako half. Nfaaki. Entunuusi zisulenga zinkuba. Nkere ku makya n'emmere nga sikyagirya naye ng'ate mu akawunti nzijjuzza. Luntwaliriza amangu luntwala. Abo bakola n'emipango egy'okutta abantu. Omaze okumutta bakukutte bakusibye. Butalowooza kasajja fuba. Kwagala kulaga muntu. Teri muntu ayombesa atayomba. It takes two to tango. Weeyigirizenga nnyo omuntu okumanya nti nno oli principled. We omuntu ng'asobola okunyiga n'omugamba nno omumanyi better, I cannot take part in that. That abonaatuuka okwogera obulungi tujja kwogera naye awo soogererawo. Bwe tunaayogera bwe tetulina gye tugenda kujjamu. Weeyagala. Nze ekyo sikiyingira musoogera bwe nti. Ate sigisobola kukkiriza muntu. I cannot permit you to talk to me like that. Chiwed. Naayogera ye mwennyini yajjamu. Omugamba ate okusirika is not disrespect. Sikuwadde permission ku disrespecting and I respect myself. Nti bwe nnaakuddamu I'm going to lower myself. Nkulesa oli ayinza okugamba nti oyo bw'oyogera ng'agira bw'ati kisajja ffetta. It is out of principles. N'omukazi ayinza okugamba nti sitidde lwakino sidde mpa abaana bange ekitiibwa nange neewe ekitiibwa sobola kuyombagana naawe. Mulimu ebintu nga bye birina otukakkanya. Va ku bano bannatandise kusatu okuyomba kati 8 gutuuse. Tutwe tumusika abakyawoggana n'afuluuta. Okitegedde kati gwe wootuukira okuwulira nti nno ngenda omutima gukubuulira. Ogezaako buli kimu bannaye n'aganaafa bagatemera essubi naye mubaamu ekiseera wootuuka ng'ogatemedde nebigaana n'okkiriza. Ate omuntu omanyi kyekitegeeza okukkiririza mu ddembe. N'ogaana weguliba gwa ddi nakirijja mwagala nnyo naye tetusobola kuba ffenna kigaanye. Ate nno nze munnange ebiseera ebisinga sirabawo nsonga eremesa bantu kubeera bonna. Ensonga etatemekekako ya bwenzi. Eyo yeekaluba ekuba mujjiya kuba leero owona enkya n'otabuka. Enkya n'otabuka obufaananyi n'obukuba omuliro ne guddanga ogwakume gubeera mu bwongo. Leero guzikira ne gubaako ne ice. Enkya n'ogusanga ng'olinga ali gutinta. Ogwo gwe muzibu. Naye bino ebyagundi muyombi taweerera baana akola ki? Mulimu ebintu ebinogebwa eddagala. Ayogera bw'ati wabboggo mukyafu. Mulimu ebintu nga tebigwanidde naye waliwo kali akamalamu. Nga okawubi olina kukyukira kati mulimu omugezi nga yeesaasira ate abantu babeerawo nga beemanyi gwe nkuli wano bulijjo ng'okyogera ng'ogaa nti nze bwe kituuka ku ekyo kuba bwa weemanyi sina kyakubi leero ogenda kwebaka ekyotaamuuke agoli yasituka n'akubawo egiraasi n'amugana yo pita ki ne rutandika abuuza ngudi yaani ne rutandika agenda okulaba omujjo olwi nga naye ekyaliwo kya myaka egi myaka 2 akafaananyi kakomyewo akafaananyi kakomyewo ogwo teguggwa obanga agusonyo anti buli bwalwayo omanya gyali essimu njikubye obadde okola kiri kyeki kyakusumba buli lwatakwata senga abantu baali bamanyi ekintu ekyo we kitta obwongo bw'abantu they will resist all the temptations. Nti nno kiwooma kinyuma ng'okikola
naye ebizibu ebikijjirako bikambira. Nze wamma nze njagala kyogera lunye. Bikambira biyinza okukuttira ku nsi ng'okyali mulamu. Nalaba omufuata. Eyakikola buli lw'otunuulira gwe wakikola bw'omulaba ng'asiriikiridde munoga nfudde. Alabika kyali. Alowooza ku nze. N'omutunuulira agyakoma okugamba nti I love you oyagala kusituka mukuba mugere mu kifuba. Lwaki olimba limba dda ombuulira ki? Abakiiseemu basobola okuba nga bakitegeera. Kakati mubamu ekiso oli n'agaana naye omanyi nkwagala. Naye that emotional roller coaster sijja kugisobola. Gusinze tugezeeko ewapya. Buli omu agende ng'ali fresh. Gwe ntwala ng'example nange nkutwale nga warning. Nze ntuuka ngamba mukazi wange yali mulungi. Ye buli lwayogera eri bawe gwakoze munnange tonkola ng'ebyagundi anti gwe eri oba warning enobeera example. Asobya ne gwe baasobya. Ffenna tubyogera mu ngeri yanjawulo. Bwe bulamu. Kale banyabo ne basebo tuluyita olunaku bwe tutambudde masavu gaffe we gali gocha kabatuddemu ensonga zonna kabatuddemu abe fitina mufe nayo wendi haji wali mufe nga bumuuzuma eno shoji mazoni hadi madamaliza nezugira akayimba kakafeero bafeega bawuuzuma kale wetambudde banyabo nebasebo tulebaza okubanga mutambula naffe mubadde balabi balungi era abawuliriza abalungi okuva twalalikidde paka mu kaseera kano nga tukujjako engalo buli lunaku olw'omukaaga tubeerawo mpozi olw'ebigwa tebiraze nga akaseera akayise nga mukama waffe taliiwo ate nga ali ku nsonga enkulu ddala. Tukomekerezaayo noonya emizindaalo naye kasitadi gye akuume.